tugenda kugenda ewa Eric Yiga tulabe ensonga z'ettaka eruyeeyo awo waali RDC alabika nga atiisibwa naye ng'ensonga zeekuusa ku ttaka. Yiga nkuwadde omwaganya otandikira olunaku lwakutaano tulabe ate engeri gy'onaawunzikamu weekend olunaku olwaleero. Yanziza bannange abali mu studio mwebale kuweereza wiiki namba emukono ensonga y'ettaka efuuse namulanda ng'amabeere g'embwa era nga n'abakungu abamu bewandigambye bebakulira ebyokwerinda nabo basobeddwa. Mu kiseera kino yadde nti ofiisi y'omubaka wa pulezidenti yeekulira ebyokwerinda mu kitundu naye ate emukono kirabika si bwe kiri. Omukyala Hajjati Fatuma Ndisaba Nabitaka afuddeyo ne yeekubira ensuulu eri abakungu mu kibiina kya NRM bagambye nti basusse okulinnyirira ssaako n'okunyigiriza yafeesi ye bwe gutuuka ku nsonga z'eby'ettaka. Nabitaka agamba ensonga y'eby'ettaka oba obubbi bw'ettaka mu disitulikiti y'Emukono bufumbekeddemu bungi naye bw'avaayo n'abaako aba NRM abamu balinnya Kagere ate baddukira mu ofiisi eza waggulu kati ate mu ofiisi eza waggulu ne muwandiikira emikuko gy'ebbaluwa nga bamutiisatiisa ssaako n'okumugamba abikoma mu nsonga eno. Ono agamba kino kibanyigiriza nnyo ddala kuba n'abantu ng'ebbaluwa zibagamba mangu nnyo muve ku bawagezi baffe aba NRM ye kyagamba nti ayinza obutakigumiikiriza ate nga bo ofiisi ye kibaleetera okulaba nti beesiyayo okutandika okwesulayo ogwa naggamba okulondoola emirimu gya gavumenti ssaako n'okuweereza ekibiina kyabwe kye bavaamu. Kati mu nsonga eno yabadde alitegeeza amyuka ssaabawandiisi wa NRM omukyala Rosemary Namayanja kyokka mukwanukula mukyala Rosemary Namayanja yagambye nedda bonna abakikola basabye okukikomya. Ofiisi eno erina okukola emirimu gyayo nga bw'erina okugikola. Era n'amugamba tabaako omuntu yenna wakkira poliisi bwe gutuuka ku nsonga y'eby'ettaka kubanga abantu bangi banyigiriziddwa nnyo era bano nga bagamba nti kino kye kisinze okuviirako ekibiina kya National Defence Movement okukolera ddala obubi mu kitundu kya Central Region. Bw'otunuulira Mukono NRM yeri ku opposition ogutali luli nga RDC agamba nsonga eno ey'ettaka yeviiriddeko ate abasinze okwenyigira mu nsonga eno ekibba ttaka n'okunyigiriza abantu ebala kibiina kya NRM. RDC agamba naye asobeddwa tamanyi kyakuzzaako akola atya abakungu waggulu bamunyigiriza naye ng'agamba nti naye tamanyi kyakuzzaako. Ensonga z'eri ku nsonga z'eby'ettaka wano mu disitulikiti ey'Emukono RDC naye asobeddwa tetumanyi tamanyi naye kyakuzzaako. Badde z'omuzinalo bannange bali akaseera katono buwumbewumbe. Kiyiga naawe Emukono ate otuwadde ensonga za munnaffe Hajjati Nabitaka kubanga RDC abeera mbaka wa pulezidenti amaanyi g'abeera alina pulezidenti abeera amugabanyirizaako naye ate bw'abanga alemeddwa okukwata ku bakaada abalala ekyo kibamu ndowooza okutya oba olyawo.